okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo. Ndaira simba leero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo nkwagala bitasangika mukwano beera nange wadde nga balala bakwefasa mbagane beera nange nti lowooza ku nze tunulira nze fa ku nze nzekka lowooza ku nze dali bambi wuliriza kyenkusaba oli otaba nange nkwaniriza nnyo ku Delta TV eneyo program okwanjula n'embaga era nga kansubire nti Sundayo etambula bulungi nze bampita Sharita mazima wanvu okubeera nga nkutuusako programu eno era nga munenga tubeerawo buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 ate era olw'Monday tuddamu sawa zibeera 4 mpaka 6 gwe yatusubiddwa so tula ku Facebook live oba n'ogenda ku YouTube page yange gye bayita Sharita Show nga nkujjukizako nti yo Sunday wedde twasobola kuba nga tukutuusako emikolo gyaffe gyali ebiri twalina omukolo gw'omukyala Anet n'omwami we Tebandeke ne tukutuusaako wamu n'okwanjula okw'omukagga w'omu Kampala gwe bayita Zefania ngagenda Lugwana ngagenda ne mchala we Diana na Kiyimba ndoza walaba omukolo gawe gwatambula obulungi bambi gwali mulungi nnyo olina koralera nga bulijjo omchala City Bridals yateke sente mu program eno era nga City Bridals ali Kamukamu Plaza Quinte Road eduka number GF34 alina gowns enungi genda yo akuwe gowns enungi kakati gomesi zino negomesi nayambala kuchala kwange zonna nzija wa Maria's Bridal elanga Maria's Bridal ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 gende wa Maria mkwana kwe gomesi enungi ezabagole ezipangisibwa enviri ne makeup era kuchala kwange nakolebwako Sharita's Hair Clinic elanga Sharita's Hair Clinic ekyasinze okukola ku bagole nga tugamba nti mkwano tusomesa nabagalo okuyiga enviri abagole temututya mujje olaba basobola okukola ku Sharita naye ateggwe aba Sharitas mwe abalina waka wali eri ku NASA nesimu kweri wadde sinza agikwata kweri kube simu olumu nange embeera nayo tujja kudda mu bulungi nga tonzija akato sales center oziraba zezo kale nomunayo Railo tino omukolo gw'omukyala gwe bayita Justin n'omwami we gwe tugenda okubeera nga tukulaga mukolo guno gwali mulungi nnyo gwatambula bulungi gwali simple gwali nice leka tukutuseko okwanjula kuno wabula ko kugenda kuggwa mangu tumale tukutwale Masuulita kankusampolindeko ekinabeere Masuulita okirabye kakati katusookere ewa Justin tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo Omulabi wa Delta TV nyongera okwaniriza ate mu programu yaffe y'okwanjula n'embaga era nga nsaba mukwano okkirize okwetonda kwange tisande bwedde tetwasobola kuba nga tukutuusaako embaga waliwo ebyaliwo era nsuubira naawe byakunyumira mu kaseera kano aka Christmas era nga nyongera okugamba nti nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja omwaka omujja naye nga 1st January birthday yange so osobola kunsindikira ekirabo naddala ekyapa emmotoka mobile money atandikira mu kakadde bwebanga osiima byenkola naye tofaayo nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja era nsaba Mukama ayongere okukuuma bagole baffe abali lucky abalagiddwa ku lunaku lwa Christmas ye mukyala Justin n'omwami we John Kasibante Kaino munange tutandise na decoration wabwe ngera red ye yali langi y'olunaku ati abagole babeera bakola emikolo babeera ne theme color bw'atyo yakosa red ne white luno n'ayongerako wine okwongera okulabisa obulungi tenti abantu abali special nnyo mu bulamu bwe gye bagenda okutuulamu ngambabako emanju bali mu kufumba era nga bafumba ekijjulo nga emmere ng'amatooke empombo omuceere ennyama enkoko tebibulako anti byongera okuweesa omukolo ekitiibwa kubanga mmere nganda kati kankuteke ku kato nkutwale kazinga kunokere ekina
nga tukomyewo ku decoration yataddeko ne fruits ngera fruits zino agamba nti ekibala kino kiyamba okuuma buli abeera akiriddeko nga mulamu wabula yayagadde abako. Omukolo gwonna munnange okutambula obulungi tuba tulina guteeka mu mikono gya Mukama Katonda. Justin ne John kino bakimanyi bulungi nnyo, omukolo gwabwe gwatandise na ssaala. Ebitonde byonna nga bimaze okununulwa mu buddu bikuweereze gwe ow'ekitiibwa, bikugulumiza obutasalawo n'omuzaanawo Justin mu bufumbo bw'atandika obuwa omukisa. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Lord of mercy, have mercy. Oh Lord of mercy, have mercy. Lord of mercy. Oh, ralero nsaba mukole parking. Zino emmotoka ennene z'olengera beebako nga bakulembeddwa omwami Kasibante John bakolera mu kiyembe balina ssente zabadde zeeyogerera ku mmotoka ennene ezakulembedde omugole omwami. Omwana omuwa Katonda bakwatirwe ekisa baddukirirenga mu byangu ne mu bikalubo. Mwoyo omutuukirivu wa Katonda ayiwa okwagala kwe mu mitima gyammwe. Nammwe mwenna abali wano abeetabye mu kwebaza kuno okutukuvu Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo omutuukirivu abawa omukisa gubakkeko gusigale nammwe leero n'ennaku zonna. Abako tebamala gayingira ku buko babeera n'abakulembedde era nga bakulembedde akozesa ebigambo ebyo byennyini ebisaba taata okuyingira. Akati nno eddaddi gwe okutwegattamu eno fere tugamba wano nti waliwo obulwadde tewali bulwadde n'akatono era temuli balwadde muli balamu kubanga bakategedde okujja kwammwe abange engalo ennyingi wabula gye tulina okukola kiri kimu nti nno twagala okwawula bamusu FM ku Bango FM. Oli bakusanga ng'oyita biboti amanyi nti oyo musu FM. Ati mwana wange oyo kakugulire mukulu kagulewo essanyu abange engalo. Bwatyo taata nga bakkiriza okuyingira anti omukolo gwa buwangwa era nga gussa mu Buganda ekitiibwa batandika n'oluyimba lwa Buganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Awangale nnyo ayisa abasajja Kabaka, awangale beene n'enkumbi ku bbega. Kabaka tayagala kufuga baavu. Yeah, you put me in a mood. Yeah, you make me wanna move. Yeah, you make me wanna dance. Yeah, you make me feel like I. Yeah, you get me high. Yeah, you got me.
Nsanyusa okubalaba bannyabo. Era dde musawo. Sentano basebo. Ate omusawo obuuza otya ffe bwetusiibye nga gwotukebedde. Era dde bannyabo. Era dde nnyabo. Bano bali bulungi kuba ffe tubaleese. We bulungi mukuliko amakubo. Naawe kulikayo mu saloni musawo. Just help us all. Wange ng'abaana bange obeeragirako nnyo. Mukulunzi oluzungu olwange lusinga kula Pastor Sebatinda. Oluzungu lusinga ku lwani? Pastor Sebatinda. Amakago n'agayina empisa ng'aba Justin mu makago omwami Mugaga Paul abaana bawakati basobola kusigala mu nnyumba nga bakobaze bwe batyo bayitibwa ne bajja ne babuuza. Justin. Mugambe nti ono John his heartbeat is not normal until she does surface. Otandise okuteekamu oluzungu. Mukulu nze nsinga ku bakansala b'empigi. Erade mukonde waffe muli mutya kale mukolo Nsanyusa okubalaba bannyabo. Kale sebo. Era dde bannyabo. Nsiibi mutano bannyabo. Nsanyusa okubalaba bassebo. Era dde bassebo. Era dde nnyo muko. Mukulika amakubo bassebo. Amakubo tuzze twevuga basinga tulina awatambuliza bigere. Owange
akola boti abange embeera mugiraba omulenzi amwawangulidde taatakkiriza genda maaso tulina mukwano gwaffe yatugambye nti omuyita amannya mangi mu lujjamu erisooka omuyita mwana wa nnyo kubanga yakombevu ku mugongo taata nkusaba okkirize oyajje bw'anaatwegaana anaabanga Kiggundu yagenze n'omulimu ogutawedde kalikola bwoti muddeyo ne mwannyoko muteekenga galubigi omwana oyo mwannyinaze wali kuba yakitegeddeko nti mujja abaana nga baweddeyo singa atajja singa bw'akyaleetebwa okusengeka ensonga anti okuva edda nedda nga singa yasengeka ensonga kuzikwatagana n'omwana omuwala naddala mu bufumbo bw'atyo yakitambuza bulungi. Mwannyinaze nsanyusa okulaba mukubengala alikombi okutuuka kuwaffe oliyo otya bali batya abaana oyo nno gwolaba yeyakulidde ebyokukola ki okulonda kwa Trump yeyakukulidde naye taata nkubuulire kakati kandi abo baana alonda bulungi owanga abantu abo bamanyi mbamanyi taata ekiki Mwannyinaze abantu abo bamanyi bonna bamanyi abali awo mbamanyi sebo naye waliwo gwesinga okumanya mulimu gwosinga okumanya bwesenga sooka weerage tereza embeera muleke kuwoza omusana bwaga kwata yasenga gikoleko yangu yekyakuleesa ekyo mugaga tabula balondezi oli mukatuliki bakatuliki egonda bangumevule tekiko sebo taata wanyi senga akugambye John Kasibanti akulimbye Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo